okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, neeyongera obbabuuzaako enkya eno eya leero nti mwasuze mutya? Njagala okwebaza Katonda atukuumye n'atuyisa mu kiro. Njagala okwebaza oyo yenna eyeekuumidde ku 3ABN weewaawo n'omukutu gwaffe gwa YouTube nti ky'okola kya ttendo. Njagala okwebaza oyo akeera buli ku makya buli ku nkya n'otumbula TV yo olwa puroguraamu eno ensulo ey'enkya. Mukama akumpeera omukisa. Nga tetunagenda mu ky'okuyiga eky'enkya eno eya leero, nsaba oluyimba luno luteeketeeke ebirowoozo byo oluli ku nnamba eya 3. Nsaba oluwulirize era oluganyulwemu. Ekyokuyiga eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti Juicely Ball. Katusabe. Oli mulungi Mukama kubanga otwagala. N'enkya eno eya leero nkukoowola okkirize oyogere naffe okuyita mu bigambo bino ebitonotono bye tugenda okugabana. Teeka ebigambo ebirungi mu kamwa kange mbeeko bye njogera mu maaso go. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Omutwe gugambye Juicely Ball. Ekyokuyiga tugenda kijja mu kitabo ekya Timoseewo essuula 2. Timoseewo ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokusatu mpaka okutuuka ku lwokuna. Wagamba bwe wati. Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Mukwano gwange, ogenda kutegeera leero amakulu agali mu kyokuyiga, mu mutwe gw'ekyokuyiga ky'olwaleero. Agamba nti Juicely Ball ekibuga eky'omu kyalo ekiriraanye Zaragoza mu Spain ekiri mu mayiro nga 3.5 mu bukiikakkono bw'ekibuga awali ebbalama ly'olwazi ku luuyi lw'omugga Ebro gye guyita. Awo okumpi we wali amatongo g'olubiri lw'e Miranda. Abavubuka b'ekkanisa gye baateranga okugenda mu kutambula naye omanyi amakulu ag'erinnya lino Juicely Ball gye gasibuka. Agamba nange nali simanyi okutuusa Purofeesa w'ebyafaayo bya Spain bwe yatunnyonnyola lumu nga tuli mu kibiina. Kabaka wa Aragon Pedro II
mu mwaka gwa 1111 yayagala okutwala Zaragoza okuva mu Bamori kubanga kye kimu ku bigo by'Abawalabu ebyali bisinga obunene era ekigagga mu kiseera ky'ekyasa eky'omu makkati ekya Spain. Nga wakatambulako katono okuva mu kibuga okuva ku kikono ky'omugga Ebro ku lubalama agamba nti okuva ku kikono ky'omugga Ebro ku lubalama olw'oku mukono ogwa kkono amagye gye gaasenga okuzingiza ekibuga, embuga, eminaala n'amayumba okuva mu kibuga ekikulu eky'Abasiraamu gye baali basobola okulabibwa. Era bwe baabalaba abajaasi baabuuka n'okwogerera waggulu ebigambo by'olutalo Paapa Urban II bye yali aguddewo nabyo bwe yali abuulira ku lutalo lw'eddiini olwasooka bagende mu nsi entukuvu. Katonda akkiriza. Zaragoza tekyawambibwa mu kiseera ekyo naye okwogerera waggulu okwo okw'olutalo kwawa erinnya abajaasi. Abakristaayo bwe baakuba enkambi erinnya eryavaamu erinnya eririwo kaakano erya Jusribor ekitegeeza nti Katonda akkiriza. Basebo ne bannyabo, ekyawandiikibwa kitugambye nti kyekirungi, ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Basebo ne bannyabo, Katonda tayagala n'omuntu yenna kubula wabula okutegeera amazima. Kubanga Katonda tasanyukira kufa kwa mubi. Nga bano ng'erinnya lino ery'ekibuga bwe riri ne Katonda atuyita okubaako kye tukola ku lw'omulimu gwe. Ng'abaana ba Katonda kikulu nnyo okumanya ky'ayagala. Katonda tasanyukira kukulukusa musaayi eri abaana b'abantu nga zino entalo ez'eddiini eziri mu nsi. Katonda waffe ayagala kimu kwasa musana. Nsaba tusomeko Matayo essula 5:16 agamba nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Basebo ne bannyabo, gy'oyitira omusana ogwasa otya? Ogwasa onyaga bantu? Ogwasa olaga kifaananyi kibi? Ogwasa otya mu mbeera zo? Nsaba buli omu wechekingi olabe entambula zo ne Katonda kubanga agambye nti kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe. Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka ku kutegeera ddala
amazima. Basebo ne bannyabo Katonda si musanyufu bw'alaba nga ataddewo atemye empenda gwe okulaba ng'otegeera amazima naye n'ogeepe n'otayagala kubaako ky'owuliriza ekikwata Katonda. Nga bano abantu abali mu story eno betuwulidde abaaweebwa erinnya olw'okubanga baayogerera waggulu ebigambo eby'olutalo paapa ono bye yali aguddewo nabyo bwe yali abuulira ku lutalo ne baweebwa erinnya era nga gwe mutwe gw'ekyokuyiga Jusilibon, nga kitegeeza nti Katonda akkiriza. Abakristaayo bwe baakuba enkambi ne baweebwa erinnya eryo kubanga baali kitole kimu, baali bumu. Katonda tatukubiriza kwesalamu, tayagala twesalemu mu mbeera zaffe. Omuntu ne waba akunyiizizza fubanga nnyo okulaba osale gwonna okulaba nga mutabagana ebyo ebibanyiizizza ne mubigonjoola kubanga agambye nti omusana ayagala gwake bwe gutyo mu maaso g'abantu bangi balabe ebigambo ebirungi bye tukola bagulumizenga Kitaffe ow'omu ggulu. Banaabiraba batya nga tubakola ebyo bye tubakola? Tulondewo enkolagana wakati waffe ne bannaffe, tusonyiwagane nga olw'okutwala omulimu gwa Mukama waffe mu maaso kubanga tekinyuma kwesalamu kuba omulimu tegusobola kutambula nga waliwo okwesalamu. Nga bano abantu bwe baali obumu mu mbeera yonna gye baalimu ne basalawo boogerere waggulu, tulaba nga baweebwa erinnya olw'ekyo kye baali boolesezza. Ng'abaana ba Katonda weewaawo ekikulu nnyo okumanya Katonda ky'ayagala. Katonda takkiriza kuyiwa musaayi okwazina entalo ez'eddiini nga bwe ze tuwulira mu Bawalabu. Era takkiriza kusingisibwa misango. Ebiseera ebyo emisango egyasingisibwanga mu kkooti ez'eddiini Spain, Bufalansa, n'abantu bonna be baasaanyaawo nga Batulumaawo, abantu be baasaanyaawo obukadde 6 obw'Abayudaaya abaatemulwa. Ebyaddala Katonda ekyo si kyayagala basebo ne bannya. Katonda tayagala bikolwa bya butujju ebikolebwa 10,000 z'abatalina musango okufa nga bikolebwa mu linnya mu lwatu leero. Katonda ekyo ebyaddala Katonda asobola okusanyukira ekintu ekifaananako bwe kityo. Bw'afumitiriza ensi eno efugibwa Setaani, Katonda ky'atwagaza ayagala tuddemu tufulume nga twogerera waggulu. Ng'ebigambo bino ebiri mu kyokuyiga kino nti Katonda, ebigambo by'olutalo bino nti Katonda akkiriza. Ekitegeeza Jusilibon. Abaagalwa, tufeeyo okulaba nga
twewaayo mu buli mbeera tuleme kusikatira. Nsaba tusomeko Matayo essula 24 olunyolo 14 tulabe Matayo essula 24 olunyolo 14 wagamba n'enjira eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Basebo ne bannyabo, Katonda tagenda kuttira muntu ku liiso, tagenda kuttira muntu liiso naye nga amwadde obudde obubaako byawulirizaawo mu byawandiikibwa ebiri mu Bayibuli, kubanga agambye nti nene enjira ey'obwakabaka erimala kubuulirwa, ekitegeeza tewali kyakwekwasa, ebigambo biriba biwuliddwa nga ggwe weenenya wekka. Basebo ne bannyabo tufeeyo okulaba nga twasa omusana wonna gye tuyitira, oba ku mulimu oba mu nnyimbe oba mu mbaga, sifuddeeyo kifo ki mw'oli, kiyinza okuba si kya Bwakatonda naye ggwe faayo. Oyinza okuyitako ku bbaala wadde ennaku zino byakyukamu, oyinza okuyitirawo ne bakukuba eccupa, naye baako ebigambo by'oyogera ebizzaamu essuubi omuntu oyo newankubadde ayinza okuba tali mu nnomo senses ze, naye Katonda mwesigwa n'Omwoyo alumiriza nti asobola obbijjukira oluusi akaseera nga kayiseeko. Baako ky'oyogera ku lwa Katonda, baako ekigambo ky'omugamba. Tutera ogenda mu malwaliro njerezeewa emulago waliwo buli mulwadde gy'ali, owa siriimu, owa kansa, owa abaavunda nnabaana n'abalala, naye bw'otuuseyo omugambye ebigambo ki? Omugambye ebigambo ki ebiyinza omuzzaamu essuubi? Basebo ne bannyabo, omuntu oyo oyinza omusanga nga si mukkiriza nga n'essuubi lyamuggwamu, alinze olunaku lutuuke awummule, naye awummulidde mwana. Ebiseera ebisinga abantu abo baba baggwamu essuubi nga tebalowooza nti bayinza okudda engulu, naye bw'ofunanga akadde n'oyitayo, ebigambo ebyo eby'essuubi tolekangayo kubyogera. Kale ne bw'aba Mukama ne bw'aba asiimye awummule, awummulira mu mikono gye. Olwo omuntu omu amugambye ekyo ekituufu. Basebo ne bannyabo, ensi yayonooneka, temuli ssuubi. Naye bw'ofunanga omuntu akubaako ky'akugamba, weesuneko naddala ekikwatagana n'eby'omwoyo. Kyenva nkoola mukwano gwange okkirize. Okkirize leero obeeko ky'okola ku lwa Katonda. Omusana gwo ogwase mu bintu eby'enjawulo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Bw'osisinkana omuntu afaananako bw'atyo, fuba okulaba nga omuzzaamu essuubi, fuba okulaba nga ebigambo by'omugamba bimusembeza kumpi ne Kristo, aleme kufa ng'atalina ssuubi, aleme kuwummula ng'awummulidde ddala ng'atalina ssuubi. Basebo ne bannyabo,
tuganye ebigambo ebyo tubyogere kubanga ebimu bigenda tusaliza omusango singa tetubikola. Baako kyokola ku lwa Katonda. Agamba nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize nga Kitammwe ali mu ggulu. Katonda ayagala tubuulire enjiri ey'obwakabaka mu nsi yonna nga tubeera abajulirwa eri abantu bonna, enkomerero esobole okujja. Kubanga ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Basebo ne bannyabo, leero kye kiseera osalewo. Leero kye kiseera osalewo, ssebo ne nnyabo ampuliriza, okukola Katonda ky'ayagala. Oyinza okuŋŋamba oli bize, naye n'amasimu gajja. Baako ky'okola ng'oli ku mulimu gwo, baako ky'okola ng'oli mu nju yo, sifuddeeyo. Naye ekigambo kimu kimala nti Yesu Kristo akwagala. Yesu Kristo ye yakufiirira. Katonda ali wamu naawe, beera n'essuubi. Ebigambo ng'ebyo nzikiriza nti bisobola okukola enjawulo mu bulamu bw'omuntu singa oba obitutte ng'ensonga. Mukama, nsaba akusobozese, Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamya yeeyongere okukuluŋŋamya wamu n'okuyigiriza mu bigambo ebyo. Basebo ne bannyabo, twetaaga Omwoyo Omutukuvu okutuyigirizanga bulijjo mu bye tukola. Nzikiriza nti Katonda mwenkanya eri obulamu bwaffe, era taliisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza. Nsaba ebigambo ebyo bikole amakulu mu bulamu bwonna obwange enkyene eya leero. Mukama akuwa omukisa. Katusaba. Oli mulungi Mukama kubanga osiimye, ne leero tulabike mu maaso go. Kyandibadde kyangu nnyo ffe ekiro obutazuukuka ne bukya nga tuli bafu. Ne twagala okwebaza kubanga bukedde nga tuli balamu. Twagala okwebaza olw'ebyokuyiga by'ossa otuyigiriza, n'enkyene ya leero tuyize titwasenga omusana mu bye tukola. Kale ekigambo ekimu bw'ekigamba omuntu kibeeko engeri ekyusa obulamu bwe, kikole impact mu bulamu bwe, akulabe era atambule ng'alina essuubi. Enkyene eya leero tweyongera okujja mu maaso go ssebo, okkirize nga tugenda okukola omukisa gwo gutusookere. Otukulembere mu bizinesi ze tukola, temera amakubo tuyinza okujja ensimbi. Mukama, obulungi bwo n'ekisa kyo bisiibe wamu naffe, era tukulabe mu mwoyo n'emmazima. Beera Katonda waffe, naffe tubeere baana bo. Kwe kusaba kwaffe enkyene eya leero byonna nga tubiyisa mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama akuwa omukisa mukwano gwange, enkyene eya leero. Beera bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.